Vaya bana bange. Bagamala okunsomera ndi mulwadde. Enyumba bagimenye. Bana etutana. Tulanda baba nange. Nakamala okunsomera. Omwana mujje mu Nikudagala. Nakave mulago. Emoloka yansomera. Mbadde waka. Sina kyendya. Sina wendaga. Banange. Enyumba bagimazeewo. Simanyi. President Museveni munange tuyambe. Enyumba yeyo. Enyumba yange hiyo. Enyumba yange bagera kimenya katisazi. Yeyo. Bagera kimenya katobide musazi. Yeyo. Neni mulwadde biwundu bibino. Bamwe nagwa kwa accident emoloka yansomera. N'enyumba ye bagenda gimenya nina abaana tebalata na kusomero ndi mulwadde. Naye kati Ezziga ly'omusajja si kyekintu ekiri awo eky'okujaajamya ate era si kyekintu ky'omala galabaalaba oba ekintu ky'omala gagwako essaawa yonna. Obulumi bubeera buviira ddala munda mu ggumba naye abantu nga bakaaba. Nsaba Pavilion ntereka akatambi k'omukyalo oyo Nakawere abadde ebweru awo nga bebi amukutte mu ngalo bw'ati nga enkuba ebindabinda nga eriziweeti ezimenya n'amakage oba n'akayumba mwabadde asula ng'eno abasirikale beetala balina ne bebakwata bwe bati bwe babasikasika babatwala mu kabangali bwe bakwata ne bateeka mu kabangali emuddusizaawo immediately ng'emutwala ku polisi. Banyabo ne bassebo nali musaale nnyo mu kulaga ensi olunaku nnema lwe yatandika okumenya abantu b'omu Lubigi. Ekikwekweto ekyo kyali kyayimiriramu naye olwaleero ekikwekweto kino kiresuminze oba bazzeemu ne batandikira we bakoma. Soko ntereka akatambi k'omukyalo oyo naye njagala tuwulirize abantu ababadde bakaaba erinnya lye babadde bakoola okufuna obuyambi. Teekako akatambi Pavin. Kakati omukyalo ono Nakawere musaasidde nnyo era musaasiddeko ebyensuso kyemmanyi naawe otutte okusaasira kwo gyali. Pavini era mu bufu bwe bumu nsaba ompeeko katambi k'omukyala omulala. Waliwo awo omukyala akaabye nga agamba landlady abadde ayinawo ennyumba 20 nga zonna z'abapangisa azisoloozaamu kasente katambuza obulamu kabeezaawo obulamu. Teekako akatambi ako. Enyumba zibadde 2 zonna nga z'abapangisa
naye nga nzaliddwa wano nkulidde wano jjange yagula wano mu 1919 Museveni yagenda okujja nga weebali amaka ge gaali wali Museveni agenda okuyingira wetebali ennyumba zibadde abiri zonna nga zabapangisa naye nga nzaliddwa wano nkulidde wano jjange yagula wano mu 1919 Museveni yagenda okujja nga weebali amaka ge gaali wali Museveni agenda okuyingira wetebali siyina mulanga gwenkuba wabula nkowoola Katonda eyatonda eggulu n'ensi yekka kubanga Museveni yenanyini buli kimu teri gyogenda kuloopa tebamuwaabira naye Katonda eyatonda eggulu n'ensi asobola okutulwanirira yaba tukwatira ku musajja oyo. Kakati ono landlady akulaze nti ettaka essaawa zino kwe babagoba baaliko oba kwaliko abasenze nga ne mwami Museveni tannayingira mu bukulembeze bwa ggwanga Uganda. Agenze ettaka alitambuliza mu nsikirano mpaka ono ye waalituukiddeko n'alitandika n'ateekako development oba n'ateekako enkulaakulana kwe kusaako ennyumba z'abapangisa. Ennyumba 20, ladies and gentlemen, tukkiriziganye oba tugaana akazigo ne bwe kaba ka mitwalo 10 nga ze nnyumba ezibadde mu kitundu kino eky'Ekawala. Waliwo awo omukyalo omulala naye abadde omu ku abo abalaajanye, waliwo abasajja be bakute, byonna kanzije nzikiriza mbikulage, and of course nkusunsulira emboozi eno oba oli awo tusobole okutegeera tufune ekinyusi tumanye eggwanga Uganda waje tulaga okwawukanako oba oli awo ne ku bintu ebirala. Video nkusaba yo soko giweka like kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika information etuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Twegateko mbutongole ngo subscribinga. Dr. Kanokiza Besigye olwalira akomezeddwawo mu kooti enkulu mu kibuga Kampala era nga okomezebwawo kwe bannamateeka ab'oludda oluwaabi abamuvunaana omusango gwa treason oba ogw'okulya mu nsi olukwe n'obutujju balabise nga basabye kooti oba basabye omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno bajjeyo okusaba kwabwe kwe baali baateekayo ku nsonga y'okukweka abajulizi okubeera nga tebamanyikiddwa yadde okubalabako face wabula okuwulira obuwuliza amaloboozi ng'awulira ejjembe. So kakati bano bataddeyo okusaba kwabwe eri omulamuzi nga baagala kubijjamu nta oba nga baagala okusaba kwe baateekayo kubeere nga kukola ki kuvaawo n'ebirala bingi. Nzikiriza nkola mu katono nnyo bwe nti nsimbiza bakama bange bwe nzija ebigambo n'emboozi tubyogere ate tubigguse tovaawo. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37
82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale tusaasira abali mu buzibu obwenjawulo nammwe abafunye ebirungi tubeebalizaako obutereevu wamu n'omutonzi waffe agenze maaso n'okutuwa ebirungi. Abali mu kaseera k'okusoomooza tubateeka mu mikono gy'omutonzi oba oli awo asobole okubakwatako abavuunuse akakaseera akazibu ke mulimu. Omukutu baguyita Viki Exclusive, nze Viki ntudde okusobola okutuusaako ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kansubire nti bwakedde bulungi busiibye bulungi ekiro ekirungi okusinziira ku time frame mu ggwanga lyonna ly'olimu mu nsi ez'enjawulo. Kakati olwaleero ekitongole kinema kizzeemu okubeera nga kiteekesa ekikwekweto kyakyo bupya okusenda abo bekigamba nti beesenza ku ntobazi. Era nga omulundi ogwasooka gwali mwaka gwa 2024 ekitongole kinema lwekyakwata bigreda byalyo ne kikwata basajja baakyo ne kikwata abawanvu n'abampi ne kiyungula mpaka mu Lubigi ne kitandika okuba nga kiyuzaayuza kimenyamenya okossaako n'okusengula abatuuze abaali bawangaalirawo mu Lubigi. Abantu bangi baakaaba era amaziga gaali mayitirivu nnyo. Ndi omu ku abo abaabisaamu engatto n'enjolekera mu Lubigi kwolwo twalya ku tear gas, amasasi gaavuga okossaako n'ebiriroliro ebibwatuka mu bbanga awo ebyongera okugumbula abantu. Twalengera abantu ab'enjawulo, abakadde, abaana, omwali bannakawere. Nzijukira mulimu n'esitole y'omukyalo omu gye nakola mu Lubigi awo gwe twayambako oluvannyuma twaddayo nafuna bamuzira kisa wano ne bamuyamba ne bamukontributingira miliyoni oba zaali 6 n'enzikwata n'enzimutwalira omukyala n'atandika obulamu n'afuna akazigo. And of course nafunako ne kapoloti somewhere yakagula oba miliyoni zaali 4 miliyoni 2 n'azeyambisa okusobola okupangisa n'okuteekawo abaana kuba yalina abaana baali bana basatu sijjukira bulungi naye omukyalo oyo kyemmanyi mumujjukira na mwenna abacontributing oba abaavaayo okweyama okuyamba omukyalo oyo and of course ne mutuukiriza okweyama kwammwe nasiima. Nakwatibwako nnyo nga bwe mwakwatibwako kwolwo ebimu ku byampisa obubi nti nakosebwa nakubwa tear gas. Nzijukira leader of opposition Joel Ssenyonyi abasirikale be abakola ekisoboka okumugjawo wakati mu mukka ogwali gubalagala bwe baali bamaze okubanga batukubamu. Era nzijukira mu kaseera ako twategeezebwa nga nti tear gas gwe batukubye nga wanjawulo nnyo ku tear gas omulala gwe batukubako mu biseera by'obululu abajjukira obulungi oba ku tear gas azenga abeerawo. Kakati twakkiriza nti abantu baasengulwa mu Lubigi era tetwalaba kibaati kyonna kikubiddwa ku Lubigi nti oba ettaka balina kye balikozesa. Naye abantu abaali babeera mu Lubigi mu kaseera ako baatwalibwa oba baasenguka ne bawaŋŋanguka mu bitundu eby'enjawulo. Abaali ba landlords ne ba landladies batandika okuyaggayagga nga bayiiya ekyokulya nga bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe era ne kitukwatako nnyo. Ne tutandika okubuuza nti gavumenti esaavinga baani, ekolerera baani? Ekibuuzo kyajja mu ddiiro walayi nga tewaliyo omuntu n'omu mu gavumenti asobola kujja kuvaayo kunnyonnyola ggwanga nti gavumenti kyekola kifevalingaani, kubanga mu buli ngeri tusuubira okuba nti gavumenti obuntu bulamu bweyina okukwoleka oba akaseera akataliimu buntu bulamu keyina okwoleka tuguyita omukono ogw'ekyuma gulina okubeera nga musaamusaamu nga tegubaako obuvune gwe butuusa ku munnansi. And of course n'amateeka gennyini agabagibwa gavumenti eno oba palamenti nga tusaba amateeka era ffenna tukkiriza nti gabeere nga gatuyisa kyenkanyi. Kakati twajja ne twebuuza mu Lubigi, sinatuuka wano we bamenye, nzikiriza nsooke nkuwe kino. Twajja ne twebuuza mu Lubigi we bamenyera abantu
be baamenya basengawo ddi? Ani abateerawo amasannyalaze? Ani agenda maaso n'okuba nti akkiriza basasulenga obusuulu kuba baali balina tiketisi z'obusuulu? Era ne tubuuza nti ani yabawa LC n'abawa zooni nti mwami gavumenti? Ani yateekako amasannyalaze nti mwami gavumenti? Ani gwe badde basasula obusuulu? Ekitegeeza nti ettaka libaddeko nnyini lyo, ate nga ne nannyini lyo alaga teyasengako busenzi. Abantu abamu baatwewuunyisa, baalina endagaano nga nkulu n'okusinga etteeka lya NEMA we lya introducingibwa mu ggwanga Uganda. Kakati bano baakwatibwa abamu abaali bawulira nti tebakyalina gye badda, nti ensi bakutte, bakomye bamama ne bataata, ne batwalibwa ku poliisi ne baggalirwa. Imagine oyina abaana mubadde mu kayumba babamenye. Bamala okubamenya bakukutte gwe omuzadde agezaako okulwana enjuuyo tebagiyiwa yonna, at least ekitundu ekisigaddeko oluumu emu abaana bo beebake mu kiro ekyo. Ne bakukwata ne bakuba mu kabangali, immediately ne kuvuga ne kutwala ku police ku CPS. Bano tebabandaala bwe babatuusa ku CPS bayanguyizibwa ne baprocessingibwa mpaka mu court yali ya Buganda Road Court bwe mbaseerabidde, ne batwalibwa ne bavugibwa mpaka ku limandi. Beebakayo ndowooza emyezi 3 ne balyoka babata. Abaana baabwe tebamanyi bali kuki gye babaleka ebweru. Omwana w'abaddaali ate abantu b'omu Lubigi we babamenyera mu kaseera akazibu ng'abaana bayagayagga okudda ewaka okuva ku masomero. Twali tubindabinda okumalako ttaamu nga tugenda kuwummuza baana. Kati omwana eyali asomera ku Kisulo, omwana eyali asomera ku dde naye nga yavudde ewaka waliwo ennyumba, muzadde w'omukutte omusibye omututte. Tokomye oku enjo omwana we yalituukidde, ne ku muliraano we yalituukidde wabadde amanyi, wonna asanze miyagi. Abaana bangi abaafuna embuto ab'obuwala be baamenya bazadde baabwe amayumba oba awaka waabwe kasita waagenda twakozinga ebizibu in public. Kati mmaze okulaga NEMA butya bwejja. Tuzza olunaku olwaleero we bukeeredde ng'ekitongole kyekimu ekya NEMA, National Environment Management Authority, initiating oba introducingibwa mu mwezi gwa May 1995 ne bagikolamu amendment oba ne bagikolamu etteeka lyayo ne balikolamu ennongoosereza mu mwaka gwa 2019. Abamu ku batuuze balina kuno ebijja. Leero bakkiridde ab'ekitongole kya NEMA ne boolekera mpaka mu bitundu ebya wano ekawaala, era bwe batyo ne batandika omulimu gwabwe ogw'okumenya. Kyetakoze NEMA nyinza okugamba nti nga tekiriiyo. Amayumba g'abantu mwe babadde batambuliza obulamu era nga bwe gwali mu Lubigi, bambi amayumba bagalese gonna gali ku ttaka. Obubanja buyite plots, lengera omujaasi asindika akaana bambi kagenda kalaba amaka gaabwe bagamenya bagayiwa bagateeka ku ttaka. Imagine omwana adduka alabe waka kiki, omujaasi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF ng'ali wansi w'ebiragiro bya NEMA akwata omwana atamanyi na kiddako. Abazadde ab'abaana bano, imagine lengera ennyumba z'abantu, ekitundu kye bamenya gavumenti yayisaayo masannyalaze gayitamu gagenda mu bitundu birala. Amasannyalaze ge baateeka mu bitundu bino oba mu plots z'abantu zino, masannyalaze agayina okuba nga gakozesebwa abantu, siga 3 phase agayitawo obuyisi nti gayina gye galaga. Kakati abasajja bano n'abakyala mu office gye batuula bakeera bateesa bagamba nti ekitundu kino kiri mu lutobazi. Abantu be bali mu kujja mu lutobazi oba mu luyitibwa olutobazi bakulaga bawangaddewo nga n'etteeka ery'olutobazi terinaba kubeera nga lijja. Abasooka okubeera n'obwannannyini bw'ettaka lino
besenza bwesenza before nema nga tennafuna tteeka lyayo. Kuba nnema eraga etteeka lizze luvannyuma ku bantu. Abantu be basooka nnema n'eryoka ejja. 2. Gavumenti singa ewulira eyagala kukulembeza kye tuyita safety ey'abantu, lwaki tesooka compensatinga muntu ono? Olaba ne gavumenti bw'eba ekola oluguudo, nannyini kabanja nannyini kapoloti emanya nti teyeesenza, emuliyirira n'emuwa akasente ke n'atambula afune ekibanja ewalala. Gavumenti etuuseewo enkulaakulana. Kakati bwe muba nga mwagala okutuusa either nkulaakulana oba mwagala kukuuma bannansi be mwagala ofugira mu gavumenti yammwe nga balamu, muli kutunuulira safety, lwaki temukompasating omuntu ono? Lwaki muba temukompasating omuntu ono n'avaawo mu mirembe n'agenda n'afuna ku lukalu mwe mulaba nti lukalu? Ntunuulidde omusajja akulaze yakajja afuna accident. Takomye kufuna bufunyi accident. Akulaze abadde mulago ne yamukoona tamanyi. Instead of okuregulating amateeka bannansi, oba oli awo bambige bawuliriramu nti kakati gatufevalinga tugenyumirizaamu fembi. Kyemukola kwongera kunyiga biwundu, kukwata ku mmanduso ezireetera omuntu ono okwabika, okwekyawa. Omusajja agambye nina abaana baabali sinnabazza na ku ssomero, enju mugimenye, mbadde mukupangapanga fees, bakankuba ebyuma mbankoona, mbadde mulago nfuna bujjanjabi, walayo amaka gange mugamenye, abaana bangu bantuuliridde, ne fees abadde tannawera first week ey'okuzza abaana ku masomero. Mulemeredde okuzzaayo abaana ku ssomero ne batuula wiiki. Kakati agenda kujjawo ezigenda opangisa omuzigo. I think Ugandan government enkulaakulana tugyagala. Era enkulaakulana tukkiriza eyina beekosa, ffenna tesobola tusanyusa bwebezze, naye ekibuuzo etulese etya ffe beetagenda kusanyusa. Wuliriza akatambi akakwatiddwa olunaku olwaleero, owuliriza obulumi bw'omukyalo no n'ensonga ze. Njagala focus ogijje kwani gwayita okumuyamba, awo nawo kanzije tutuukewo. Pavini nterako akatambi ako. Jifamu mazima. Anake mutuleke, mutuyambe. Mutuyambe. Mpaka ni sawa zinacha ujinga enseno. Twakulonda lero ati temutudukirira. Amajane mugatuyiwanga mune tutya. Azokuva jjo. Nsiba mutoyi. Mama bukami. Olubuto olutuma bannange. Byaddala mukwana. Byaddala kubulira byaddala. Nga bwe babikidde omusajja omulundi ogwakubiri sikyasobola. Buli kimu kinnemye. Kakati bw'owuliriza ebigambo omukyala agamba kaafe waakiri agoberere bba, kuba bambi n'akabanja ke yamulekera, akapoloti ke yamulekera nga takazimbye namu. Omukyala n'avumirira ntuuyo ze, mmaanyi ge, buyiiya bwe, nsimbi ze, n'azimba kapoloti ka bba ke yamulekera akulizeeko abaana. Kakati omukyala namwandu omufubutudde, si mu nfubutula ey'omulembe, wabula omugobye ng'omulesse ensi emunyize. Nina omuntu omu yampaako sitole, yaŋŋamba abaana be 2 bayingira obwamalaaya ne batandika okwetundira ennansa Naganda oluvannyuma lw'okumenya Lubigi. Yalina omwana omu wa myaka 17 ng'omwana omulala alina emyaka 14. Omwana w'emyaka 17 ye yasooka okuva ewaka ng'akooye okusula awo wabweru. Sitole yo nagibulekingako ku bukutu guno ogwa Vika Exclusive. Bamenya abantu mu Lubigi ogwasooka. Maama eyali awooyawooya okubeezaawo obulamu
n'abaana be. Omu ku baana be yali asuumuseemu mu myaka. Yatuuka ekiseera ng'alaba okusula ebweru mu kikutiya afadhali kagende asule wa boyfriend. Eby'ennaku boyfriend yamusuzaako weeks mbale n'amala neyeekyangira ku muwala. Omuwala n'amugoba. Okkakano omwana yayingira bw'amalaaya. Awe Nansa Naganda. Omukyalo oyo yaŋŋamba Vicky jangu wakyogereko n'abaana bange. Omwana omulala ow'emyaka 14 njogera nga ntya Katonda namulabako n'amaaso gange. Omwana bwe yalaba nga ow'emyaka 17 avudde ewaka nga ye yasula ku lubalaza olw'ebigalaji ebiri awo ng'ewali taxi park eyo eri awo opposite Starbucks mu Lubigi. Omwana naye waka watandika okumutama. Omwana n'atandika okubanga takyasula kabalaza na nnyina. Era omwana ekyavaamu n'abulira ddala. Maama yagenda okuddamu okutegeera muwala wo w'emyaka 14 gyali ng'omwana yayingira omulimu gw'obwamalaaya. Omukyala yakaabira maaso gange nga ninga ali mu firimu. Nembuuza kati nze nnyambe ntya era nkole ki nga newe nkwata emitwalo 45 mpangisiriza omukyala akayumba ka mitwalo 15 nga walayi ndaba kitono kubanga agenda beera mu nnyumba emyezi 3 nga tamanyi kiddako. Bwe baali bamenya ebintu by'abantu ennyumba z'abantu tebasooka bawa alamu nti basooke bajjemu ebintu byabwe. Bakeera bukezi ne babagwira ng'abagwira ne babamanyira ne bayiwa buli kimu. Waliwo omusajja yali alina adiweya awo mu Lubigi oba mumujjukira omusajja oyo yalinamu ka flat ka myaliro 2. Ka flat baakayiwa ebintu bye byonna byatokomokera muli. Waliwo yali atunda awo ebikadde simanya generator buno bupampu buno obusaawa enzija bumashini byonna ebintu ebifunvu kisirabu kyabigwira. Afiiriddwe maali afiiriddwe nyumba afiiriddwa poloti. Walayo omuntu oyo aba asigazizza ki? Ntunuulidde abantu. Ebirowoozo byange ne biva kwani gwe bayita Mwami Museveni okubataasa. Ne bigenda kwani abasindika era kkiriza ebiragiro bino okuimplementingibwa. Nzijukidde kino ekisanja bakiyita no sleeping teri kwebaka. Ndowooza n'okutubuza we tuyinza okwebaka kyali mu nteekateeka kuba kyali mu pulaani. Ennyumba eyo nkadde. Nzikiriza gwe naawe alaba eyo ennyumba okusinzira ku mabaati agagiriko makulu n'okusinga omwaka gwa 1995. Nkiddamu ennyumba eyo gy'olaba gye bali mu kumenya nze naawe alaba tukkiriza nti nkulu n'okusinga omwaka gwa 1995 Uganda lwefuna constitution yaayo. Naye bakulaga nti ennyumba eno ekitongole kiri mu kugijjawo ekyannema nga tekikompasetinze muntu ng'ate ekitongole kyajja luvannyuma soko ntereka katambi ako n'olulimi lwesibye nja kunzika nga gavumenti ate ndabika ng'agirwanya. Tekaka katambi ako. Bannayuganda njagala mulabe effujjo eriri mu kkolebwa ekawala mulabe ennyumba eyo n'obukadde bweriko. Ennyumba eba mu myaka ennyumba teweza n'emyaka 5 kyokka etteeka lya nnema ne bagamba nti wano wali mu nnema. Etteeka lya nnema lyajja mu 1995 gwe lyasangawo kitegeeza oyo okuvaawo abeera alina kubeera ku compensatingibwa in case nga bano we bamenya wali mu nnema. N'ennyumba mugiraba yiye eri myaka nga 8 ze bali mu kumenya kitegeeza nti ne bwe babeera nga ddala bali Lubigi nga bwe boogera nti bali mu kumenya mu Lubigi kitegeeza ennema etteeka lya nnema lyagenda okufuluma ng'abantu we bali awo. Kakati ate obamenya otya nga tobakompensatinze kyokka esayidi ne sayidi we mulaba waaba oluguudo lwa Northern bypass bwe bali bayitawo bakompensatinga abantu era by'ebibanja bye bimu eby'abantu bye baasalako paati ne bagikompensatinga. Ekyemmanga eri waliyo ewalala
waliyo omwala project y'omwala ya Kidipo 2 aba World Bank KCCA ya compensating abantu awo wennyini ngera ba compensating ne maweri biki byonna we biri file bazina naye mulaba obukadde nyumba eyo bweriko yiyo bali mu kujimenya bagamba nti oyo muntu yazimba mu Lutobazi yazimba mu Nnema kyokkange ekansanga ku Vale nze wennyini omuntu yomu mbadde mbalaga ekansanga ku Gaba Road ne kati newe mugende ekansanga we bayita ku Vale mu Lutobazi lwennyini ku kubo ku Collins Drake Rubegali mu kuyiwa wettaka ali wakati nga yambibwako bannema bwe bajja Drake nayi wettaka mu kibanja ky'omukyala Peter Bibangamba omukyala nagezaako okuleeta ekimotoka alisenda alize mu kibanja kya Drake ewalale watali Nnema ate Nnema yajja nekwata tractor y'omuntu neyagala n'okukwata mukyala Peter Bibangamba ng'emugamba bw'atayiye ettaka mu Lutobazi ate nga Drake yennyini yaliyiwamu kakati abali mu kuyiwa ettaka mu Lutobazi ebatannaba na kuzimba Nnema ebasapootinga ekansanga ku Vale wananino mu Lubigi baba abantu bali awo obulamu bwabwe omuntu amazaawo emyaka nga 5 azaliddewo abaana n'abazzukulu bwe naliwo luli bandagana ebijje ebimu ebiri ku ttaka eryo kakati obamenya Nnema nga toba compensating nzogamba nti bagenda kulagawa museyalinga video eno obwenkanya bwetaagisibwa abantu b'Ekawala zone 2 Lubaga division Kampala district bafuna obwenkanya buli mukulu gwenjogera naye okuva mu Nnema agamba tebamenya Kawala bali mu kumenya mu Lubigi ate bana bali ku ground bali mu kumenya Kawala kakati ekituufu kyeki nenga information sources ziraga nti waliwo land grabber eyasasula abakulu abamu mu enforcement ya Nnema mbu bamenyaawo kati abali bubi abadde abagamba kumuddiza kasente kaabwe balaba ekisanja kyabwe kiweddeko nabo bagenza okulaba akasente okasesema kabeeweeyo bamenye. Okay. Neyanza nnyo muganda wange Benson Yuji olw'eddoboozi eryo lyonteeredde mu katambi ako. Webale omulimo gweweereza ku mukutu gwo ogwa TikTok and of course n'engeri gy'okwatamu ensonga. So ndowooza mukitegedde nti waliwo ebigendererwa oba oli awo bannansi bye batannabalaga. Ate bannansi ekiri kubeera nti kinnuma muyita omuntu oba oli awo amanyi kubigenda maaso. Why are you calling General Museveni okujja okubayamba nga mukimanyi nti ensonga za Lubigi bwe yali azoogerako yategeezanga mmwe bwe mwesenza mu Lubigi era bwe mwagenda maaso n'okubeera nga muteeka obulamu bwammwe mu katyabaga oba mu matigga. Kakati bino byonna bigenda maaso bibatuukako mukyayita muntu y'omu oyo ajja abataasa ajja abayambe. Naye kyenzudde ekintu kimu Mwami Museveni alabika akalulu teyakabba ng'abantu bamulonda gwate buli afuna ekizibu agamba Museveni twakuwa akalulu twakulonda. Okuleka abaali emukono abalaajanira Mwami Kyagulanyi n'abasinga bonna owulira bagamba twakulonda kati neŋŋamba abalala bagamba mubbi yabba akalulu ate mmwe bwe mufuna ebizibu nga mugamba mwamuwa akalulu. Kati omuntu gwe mwawa akalulu omukwano omungi gwabalinako ogwo abeera abaagaza ki? Watyanga mulimba ng'ekituufu temwamuwa akalulu. So that is Lubigi. Kawala abantu baayo abalubaga mbasasiddeko kansabe ebigenda maaso bibeeko we bikoma. Otherwise bigenda kubeera nga bizze ebizibu ebifaanaganako ne bye twali tulabye sinakindi n'ebisingawo. Sisobodde kutuuka Lubigi mu budde ndowooza nja kutuukawo olunaku olulala. Ekikwekweto nsuubira tekikomye leero n'enkya bayinza okweyongerayo nga bagenda maaso n'okumenya. Kale bwe nkujjayo eyo Dr. Kano Kizza Besigye akomezeddwawo mu kkooti olunaku olwaleero era nga omusango gwe gukyagenda maaso n'okuba nti guwulirwa mu mbeera emu oba mu mbeera endala okusinziira ku bigenda maaso mu kiseera kino. Dr. Kano Kizza Besigye kyaddaaki oludda oluwaabi mu musango gw'okulya mu nsi olukwe ogumuvunaanibwa ye nga Dr. Kano Kizza Besigye ne munywanyi we Haji Obedi Lutale ne Captain Ola Lujeyo ne Captain Ola oludda luno oluwaabi lujeyo okusaba kwe lwali lutaddeyo nga lwagala kkooti ekkirize abajulizi bakwekebwe nga bwe baali basabye
okusobola okukuuma abajulizi baabwe olw'ebyokwerinda. Yes, mujjukira nabategeeza nti oludda oluwaabi oluvunaana Dr. Kano Kizza Besigye, Captain Ola ne Haji Obedi nti lwagenda maaso n'okuba nti lusaba kkooti ekkirize abajulizi abagenda okujja okulumiriza bano abasatu mu musango gw'okulya mu nsi olukwe babeere nga bakwekebwa mu ngeri y'okuteekako ebikookolo nga tebalabika feesi zaabwe era nga teboogerebwa yadde mannya gaabwe nga tebababuulira nawwa gye babeera nti oba batuuze baawa wabula bajje mu kkooti nga ne kamera tezibakwata batandike okuwa obujulizi nga naye bawaako obujulizi babalaba. Kimanyi bikusobedde naye nja kuddiramu omulundi gumu. Oyo Captain Ola yasooka. Dr. Kano Kizza Besigye wakati wali asembayo ye Dr. oba Haji Obedi Lutale. Kakati abalina okubalumiriza nti kituufu bano ensi bagiryamu olukwe baali baagala kumwamulako gavumenti ya Mwami Museveni. Balina okujja nga ne bano tebabalaba nga tebabamanyi mannya gaabwe nga tebabamanyi wa gye babeera naye ng'ate balina okukkiriza nti bagenda kubalumiriza. And everyone was like, naye lindako omuntu simutegedde erinnya lye yadde limu, sitegedde wa gy'abeera, simulabyeko mu feesi, mpulira bubulizi ddoboozi oba lya musajja, nteebereza oba lya mukazi, yaba ayimirira wali mu kaguli atandika okumpaako obujulizi. N'akakasa ntya nti omuwaabi wa gavumenti omulala oba asistanti we oba omulamuzi atali musango guno si atudde wali n'akola ki? N'ampaako obujulizi. So oludda olw'abannamateeka olw'abawawaabirwa olukulemberwa omukyala Munnakenya oyo erinnya lineerabidde n'omwami Erias Lukwago bagenda maaso n'okuwakanya bino era no bakikuba baatuuka no cross examininga State Anthony ne batuuka okubeera nga bamuteeka ku nninga n'amaziga ne gamugenda maaso banaafuna ebiyengeyenge. So kyaddaaki bano basabye okusaba kwabwe kwe bateekayo okwokubika abajulizi kugibweyo. Nabwe kityo omulamuzi Emmanuel Baguma ali mitambo gy'omusango guno nakkiriza okusaba kwabwe n'abagamba no problem, okusaba kwammwe kukkiriziddwa kakati abajulizi mubaleete ng'ensi bamanyi and of course ne bibanasobola okuba nga boogera. Kati tulindiridde okumanya kooti weenaggwera obanga omulamuzi akkiriza okuyisa ekiragira oludda oluwaabi luleeta abajulizi obutasukka bbanga lyagenda kubawa. Otherwise mu stories zaffe eziddako nja kwongera okuwa ensonga za Dr. Kano Kizza Besigye. Bamazeeyo kati omwaka omwaka mulamba ndowooza n'emyezi nga 45 mu nkomyo. Bano kinajjukirwa nti baakwatibwa mu ggwanga lya Kenya mu mwaka gwali gwa 2024 December bwe tuba nga tujjukira bulungi November nga gwako. Yes, so December Christmas ne bagiriira mu nkomyo era bano bakwatibwa ne batwalibwa mu nkwambi y'amagye esangibwa e Makindye oba giyite Makindye Military Barracks. Bwe bagibwawo ne balyoka batwalibwa mu kkooti ey'amagye era esangibwa e Makindye, then ne basindikibwa ku limandi nga bavunaaniddwa emisango kumpi oba gyali 7 oba 11 neerabiddemu awo. Mu misango egyo mwalimu okwagala okujjako gavumenti ya Mwami Museveni, mwalimu okwagala okukozesa ebisi eby'obunyonyi obw'omu bbanga buyite bu drone, mwalimu okubeera nga obooli awo basangibwa n'emmundu mu ggwanga erya Kenya kyokka ng'ate mu Kenya bagibwayo mu bumenyi bw'amateeka nga tebayise mu mitendera obooli awo egikuuma
abagwira ababeera bayingidde ensi nga tebagiyingiridde mu bumenyi bw'amateeka. Kigambibwa nti bano baali mu meetings ez'enjawulo mu ggwanga erya Kenya ezaali zirimu enteeseganya eziraba butya bwe basobola okuggyako n'okunzika gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni tibaabulwa Ssaabalwanyi retired General eyagannyuka. Kakati oluvannyuma General Court Martial nga eggaddwawo Parliament ate bano emisango gyabwe DPP yasobola okugitransferinga n'agiteeka mu kkooti enkulu era okkakkana nga bano batandise okuba nga bawozesebwa mu kkooti enkulu n'okutuusa essaawa za kaakati gye bakyawera ennemba n'emisango gyabwe. Mpozi era okwongera okujjukiza kkooti ey'amagye yamala neddizibwawo palamenti y'eggwanga ey'e11 oluvannyuma lw'okukola ennongoosereza mu gye bayita UPDF Amendment Bill 2026 oluvannyuma yamala neefuuka UPDF Amendment Act 2026 eyazzaawo kkooti ey'amagye era bw'etyo kkooti y'amagye neeronderwa n'abakulembeze baayo abajja. Kkooti y'amagye ebeera ekulirwa chairman mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Ezo nazo ensonga sayidi eyo zigenda maaso n'okutojjera. So bana bakubeera nga bamaliriza mu kkooti ne banaaba bamaliriza nja kuba nsobola okujja nkuwe updates kubulire omusango gutambudde ne guggwa gutya ate oba oli awo munda mu chambers za High Court. Kale ndowooza atakuumira mpeera Lugaba Ddunda abansisinkanye mpozi ne Parliament olunaku olwaleero etudde olutuula lwayo olwokubiri ate nga etuuzizza olutuula lwayo olusookera ddala okuba nti lukubirizibwa Speaker wa Parliament omujja both Jacob Jackson. Yes, so kakati Parliament ebadde ekubyeko ngejjudde era nga ababaka balambuziddwa ebisenge eby'enjawulo ebya Parliament ne Chief Whip clerk wa Parliament bano agenze maaso n'okubeera nga oba oli awo abayisizaamu ko Parliament butya bwetambula mpozi n'okwongera okubategeeza nti bano baakufuna iPads ezibalirwamu miliyoni 2.5 era n'abategeeza nti si baakuddamu kufuna rules of procedure oba biteesebwako byonna mu Parliament nga babifunira ku mpapula bakubanga babifunira butereevu ku iPads ezigenda okuba nga zibaweebwa nga bajja kuba babya-uploadinga nga bwa-uploadinzi era bw'atyo n'abakuutira nti guno gwe mulundi ogusembye okuba nga bafuna hard copies bagenda kubeera nga kakati bafuna soft copies mu biseera ebigenda okubeera nga bikola ki nga biddakaawo. So ngenda kuba nkola follow up nayo ku Parliament nga bwetambudde and of course n'ebimu ku ebyo bye boogeddeko n'engeri olutuulo olusooka kyeyawaayo oba Speaker wa Parliament both bwagikubiriza Parliament bwetambudde. As of now muzikirize mbasiibulire wano tusinkane mu updates eziddako. Mubeere bulungi mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala
ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala lya infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.